mu mawulire ge tulinawo emmundu zibbiddwa ate nga zibadde zijjudde amasasi magazini zonna nga zijjudde emmundu bazibbye ne zitwalibwa mu bifo nga ne gye zitwaliddwa tewannategeerekeka n'ekigendererwa ky'abazibbye tekinnaba kubanga kitegeerekeka. Ndowooza zino ze zimu ku nsonga lwaki eggwanga lya Amerika lyatuteeka mu kye bayita level 4 travel advisory. Wuliriza, waliwo obulumbaganyi obukoleddwa ku prison emu mu bitundu by'ekyegeegwa wano mu ggwanga erya Uganda. Olunaku lubadde lwajjo ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno ogw'omunaana omwaka 2026. Obulumbaganyi buno bukoleddwa ku prison. Wabula prison eno ebaddeko abakuumi era abakuumi aba prison ne bagenda maaso n'okuba nga balwanaganye n'abazigu bano ababbye emmundu abazitutte gye zitannaba kuba nga zitegeerekeka n'ekigendererwa kyabwe nga tekinategeerekeka naye bwe kiba nga ekigendererwa kibadde kyakubba mmundu kibadde kimaze okuba nga kituukirira. Mission accomplished. Emmundu bagenze nazo zijjudde amasasi ensonga tennategeerekeka wabula tetumanya abazibbye bagenda kuzikozesa ki. Wuliriza, okusinziira ku mwogezi w'ekitongole eky'amakomera avuddeyo n'ategeeza mu kiwandiiko kye ngenda okusomera ne mu bigambo bye nga bw'ogenda obbiwulira ng'akakasa nti mu ggwanga erya Uganda waliwo obulumbaganyi obukoleddwa ku prison emu ekyegeegwa. Oluvannyuma lwa bino byonna emmundu zikakasiddwa nti zitwaliddwa era emmundu zino zibaddemu amasasi nga buli emu ejjudde magazini zijjudde n'abamu ku bakuumi b'ekkomera lino ne baba nga balumiziddwa. Wabula guno omulundi si gwe gusoose okubeera nga kino kyapeninga mu ggwanga erya Uganda. Wabula mukadde kano kyongera okulaga kye baayise insecurity abasajja mu ggwanga lya Amerika kye basinziddeko okututeeka mu level 4 travel advisory. Kakati njagala owulirize ng'oggyeko ekyokuba nti emmundu zibbiddwa, ng'oggyeko okuba nti ekyekkomera lirumbiddwa, wabula tukigenze diipa ne tubaako bye tukugirayo by'ogenda okuwulira kubanga guno nkugambye si gwe mulundi ogusoose wabula ng'ono akakasizza nti emmundu zibbiddwa zibadde zijjudde amasasi tetunnategeera bazituttewa tetunnategeera bazitutte zikozesa ki. Tebakomawo ne babaako kye bakola ekitali kya bulijjo. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana 2026 waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku kkomera ery'ekyegeegwa ng'abatemu balwanyaganye n'abasirikale baffe ababadde ku mulimu ekiro okukakana ng'emmundu bbiri abatemu ne bagenda nazo nga buli emu ejjudde amasasi 30. Abasirikale baffe abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro ekyegeegwa. Ekirungi tewali musibe n'omu eyasobodde kuba ng'atoloka mu kavuyo kano. Ebitongole ebikuumaddembe byayitiddwa era ne bituukirawo we twogerera kunoonyereza kugenda mu maaso n'okugezaako okuwenja abo abatemu kugenda mu maaso. Ekitongole eky'amakomera kikubira omulanga oyo yenna asobola kuba nti alina kyamanyiko bakyalaba ekitategeerekese atukubire ku ssimu yaffe 0800 14 41 oba sekyo reportinge ku poliisi emuli kumpi. Omwogezi w'ekitongole eky'amakomera avuddeyo n'akakasa nga bw'ogenda maaso n'okubiwulira prison erumbiddwa abasibe tebatolose wabula abakuumi balumiziddwa emmundu zitwaliddwa naye ekyewuunyisa emmundu zonna nga zijjudde amasasi onaawulira bazitutte zikozesa ki. Jjukira Yoweri Kaguta Museveni bwe sitole ye nga bw'etambula mbu simanya bwe baali bawamba balumbanga zi barakisezi police posts ne bagenda maaso n'okuba nga babbayo emmundu ezo ne bazikozesa mu bye bazikozesa. Enkakasa ng'obimanyi bulungi nnyo kakati ekijja oyinza okusanga nga kirabika si kya bulijjo. Zandibanga ze zimu ku nsonga lwaki eggwanga lya Amerika likutte Uganda ne ligiteeka mu kye bayita level 4 travel advisory. Eggwanga teriri safe kyokka ate bino biringa ebyongera okonfaminga ekyo Amerika kyennyini kyegenda maaso n'okuba nga eyogera. Guno si gwe mulundi ogusoose. Bino bibadde nga bihapeninga era bibadde bibeera ku likodi nga bwe ngenda obbikugamba. Armed assailants typically attack prisons in Uganda to steal firearms and ammunition or to facilitate the escape of high-profile inmates and coordinated criminal groups. Uliriza nti amakomera mu ggwanga erya Uganda gazze nga galumbibwa wabula ng'ebimu ku bigendererwa kubba mmundu n'ebigenderako ng'amasasi magazines n'ebirala. Naye ate waliwo abalumba amakomera nga bagenda ku facilitating oba kuyambako basibe ba high profile okubeera nga babatolosa naddala abo
kye bayise coordinated criminal groups obubinja obwo buzza emisango ne baba nga ababudumira bakwatibwa ne wabaawo ekikwekweto ekyokwagala okubatolosa. Kakati bino bye bitera okuviirako amakomera gano okubeera nga galumbibwa mu ggwanga erya Uganda. According to the statement from the Uganda Prison Services, following the August 14th, 2026 raid on Kyegegwa Government Prison, localized armed networks often view vulnerable rural security posts and night sentries as opportunistic sources to acquire weapons. Nga bwe nkugambye ti General Kaguta Museveni nga bakyalimu simanya biki NRA nga bali mu nsiko baalumbanga obukomera oba obupoliisi obutonotono ne babukolako obulumbaganyi ne babba emmundu. Kati wano bakugamba nti okusinziira ku statement efulumye okuva mu kitongole eky'amakomera ennaku zomwezi zibadde nga 14 omwezi ogw'omunana 2026 obulumbaganyi obukoleddwa ku kkomera ly'Ekyegegwa Government Prison kigambibwa okuba nti waliyo obubinja obutagetinga kye bayise vulnerable rural security posts and night sentries. Balumbo amakomera ge balaba nti galimu emiwaatwa we bayinza okuyita era bwe bakikoze mission nebeera accomplished emmondo ne bazibba zijjudde magazini tewali amanyi wa we bazitutte tewali amanyi zigenda kukola mulimu ki tewali amanyi zigenda kuddamu kulabikirako wa. Historically, prison breaks or attacks inside Uganda have occurred approximately 6 major times over the past 2 decades, stemming from internal inmate immunities or external ambushes. Mu ggwanga erya Uganda bino ebintu bizenga byapeninga kumpi emirundi nga 6 naddala mu decades 2 eziyiseewo, naye ng'olumu obulumbaganyi buno bumanyi okuviira ddala ku bantu abali munda mu kkomera abasibe. Obulala ne buba nga bano abatamanya ngamba nga baba balumbye prison eyo. Bino ne bigenda maaso n'okuba nga byapeninga. Kakati ngenda kuwa details nkuzzeeko ko n'emabega nkulage amakomera agazze galumbibwa ebigendererwa bibadde nga ki era oluvannyuma lw'okugalumba kiki ekibadde nga kiddirira. Kakati paka we tutuukidde wano emmundu 2 bamaze okuba nga bazibba. Ezo ziba nnyingi nnyo era ziba z'amaanyi era kwegamba diba ddibu ddene eri gavumenti y'eggwanga ate era kugamba bo babuwanguzi bw'amaanyi eri ekibinja kiri ekiba kiwambye emmundu ezo olw'ensonga tetumanyi kiki kye bagenda zikozesa, tetumanyi ddizi bwe bagenda zikozesa, tetumanyi wa bwe bagenda zikozesa. Eggwanga lya Amerika yatuteeka mu kye bayita level 4 travel advisory. Kakati bwe twogerera ebya insecurity bisigadde byeyongera, embeera esigadde kyekimu kigambibwa okuba nti bano ababbye emmundu nga tebamanyiddwa, wabula nga bano batulaze nti obubinja obumu butunuulira nnyo vulnerable security posts ne bagenda maaso n'okuba nga ze balumba n'obulumbaganyi buno ne batwala emmundu ne bazikozesa mu byabwe. Nze naawe oba oliawo bye tutayinza kumanya. Kakati njagala tusimbule nkusomera ekiwandiiko kya prison nkuwa ebigambo by'omwogezi w'amakomera obeere ng'obitegeera. Oba oliawo tujja kutegeera ekyabadde ekigendererwa eky'abakulu bano mu kulumba prison eno basobole okubba emmundu n'okutuusa obuvune ku bakuumi ba prison eno mu bitundu by'Ekyegegwa. Katumale okugyawo akalango kano. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Red Zone 256 ate naba kubanga osubscribinga ku channel eno kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna obe nga tolina nsonga yonna gy'omisinga buli we tuba tutaddeyo obeere ng'obeera notified ku mukutu guno ogwa Red Zone TV tubeere nga tutambula. Ate mu ngeri y'emu nyongera okwebaza abatambudde abamaze okusubscribinga era abatambudde naffe ebbanga lyonna era ne nyongera okubasaba musubscribinge ku channel zaffe endala backup channels zetugenda maaso n'okuba nga tukuteerawo. Tulina omukutu ogwo ogumanyiddwa nga Red Zone 2 era nja kukusaba okkirire wansi ngutaaginze wansi awo osubscribingeko gwakkiririza mu mpeereza yaffe. Nakugamba twetaaga abantu 1000 naye ndowooza tuliko kati nga 6, twetaaga abantu nga 4
okubeera nga tujjuzaawo ate nga nkakasa abantu bina video eno mugenda kugiraba kitegeeza mbasaba musubscribing ku channel eyo tubeere nga tutambula genda ne ku channel bagita Uganda 1 nayo ngitaginze wansi awo genda maaso n'okubanga ogisubscribingako tubeere nga tutambula ensonga bwe tugenda maaso n'okubanga tuzikwasaganya tugenda mu mawulire aga prison breaks oba bwe tugenda ogenda maaso n'okubanga tusinzira mu kiwandiiko ekyaleeteddwa omwogezi w'amakomera era bw'atyo n'avaayo n'akakasa eggwanga nti ekkomera lyalumbiddwa ku kigendererwa ekitaategeerekese emmundu 2 zaatwaliddwa obunkenkene bweyongera lwa nsonga emmundu ezo tezaategeerekese wa gye zitwaliddwa ekintu ekigambibwa okuba nti kyabulabe eri ggwe nange agenda maaso n'okubanga nkuwa bino kuba nkugambye n'abamu ku baali bayeekera bazze nga bakozesa tactics nga zino nga babba emmundu ne bagenda maaso n'okubanga bazikozesa ebyabwe kati ate mu byonna ekisinga okwewunyisa emmundu zabadde zijjudde eggwanga lya Amerika olowooza teyandibangayo ensonga lwaki baatuteeka mu kye bayita level 4 travel advisory oba do not travel ogenda mu ggwanga erya Uganda nti teriri seefu bino bibanga byahapeninga naddala mu budde nga buno kyongera okweyoleka nti ekyamazima twandibanga tetuli seefu abali ebweru n'abali emabega w'emitayimbwa bandibanga nabo bennyini tebali seefu n'ababakuuma kubanga kino kiguddewo ennaku z'omwezi nga 14 wuliriza bavuddeyo ne bafulumya kye bayita press release olunaku olwajjo era nkakasa obanga obadde ogoberera wabirabye attempted break into kyegeegwa government prison ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa 8 omwaka 2026 bagezezzaako okwagala okubreakinga okuyingira ekkomera kitegeeza oyinza okugiyita attempted prison break abasajja bandibanga babadde bandibanga kuliko n'abasibe babadde baagala okutolosa kubanga jjukira wali nkugambye nti ebimu ku bigendererwa kutera kuba kutolosa basibe oba kujja kubba byakulwanyisa n'ebigendererwa ebirala kw'obigatta kakati wano batulaga nti bagezezzaako nina ekiwandiiko ekiri detailed naye kansooka enzijjawo press release ey'ekitongole ky'amakomera nga bagamba at around 1 yesterday unknown assailants attempted to break into Kyegeegwa government prison and attacked 3 prison officers deployed for the night shift as sentries. Abasajja ku ssaawa zaddenga 7 ogw'ekiro baalumbye tebaategerekese waje bavudde kigendererwa kyabwe kiriki wabula baalumbye prison ey'Ekyegeegwa Kyegeegwa government prison ne balumba abasajja abakuumi 3 ababadde bali mu kukuuma ekifo kino abadiployingibwa okubeera nga bakola omulimu ogwo mu kiro ne bagenda maaso n'okubanga kugamba baalwanaganye nabo nga bagezaako okukola ekisoboka 2 guns registered as number UG pre 563615124 and the number UG blah blah enamba zino zez'emmundu ez'ebbiri zenkugambye ezabbiddwa basobodde abakuumi babadde 3 bebalwanaganye nabo wabula basobodde okubajjako emmundu 2 ekyewunyisa emmundu zino nga zijjudde amasasi era wuliriza emmundu buli emu yabaddemu amasasi 30 mu magaziini nga buli magaziini ejjula amasasi 30 era buli mmundu yabadde amagaziini ng'ejjudde amasasi 33 era baazijja ku bakuumi bano abasatu abasajja ne bagenda nazo olowooza beebaani the injured officers number 6972 Sergeant Wada Kalisa Titus, number 11423 Sergeant Wadres Nakuya Susan Margaret, number 12980 Wada Odongo Joshua we are rushed to Kyegeegwa General Hospital for treatment. Abasirikale ba prison bano abasatu abaalumbiddwa era abaalumiziddwa wabaddeko bano wammanga kuliko Sergeant Wada Kalisa Titus nekubako Sergeant Wadres Nakuya Susan Margaret ne Wada Odongo Joshua bano balwanaganye n'abazigu bano ne babasinza amaanyi emmundu ne bazitwala era nabo bennyini bali mabega bali ku bitanda bagenda maaso nakubanga banyiga biwundu. Wuliriza, no prisoner escaped during the attack. Tewali musibe yatolose newankubadde bali balaga nti kyabadde kimu ku bigendererwa oba oliawo. Sister security agencies were immediately called in and investigations are underway. Efforts to apprehend the assailants and recover the stolen guns are in full gear. Bitongole ebyenjawulo ebikuuma ddembe byazze ne bidduukirira era ne biyambako era n'okunoonyereza kugambye okuba nti kugenda mu maaso n'okukolebwa nti era ne kaweefube olw'okulaba nga abazigu bano bakwatibwa n'emmundu 2 ezabbiddwa nga zifunibwa naye teweerabira. Waliwo obulumbaganyi obuzze nga bukolebwa
emmundu ne zoogerwako nti zibbiddwa teziddangamu kulabika olowooza emmundu zino ziri ludda wa era olowooza zikozesebwa ddi era nga zikola ki era zikola wa ebibuuzo bingi ebyeyongera okwebuuza amakomera agazze galumbibwa ebigendererwa biba byanjawulo byonna tugenda bikuwa ogenda kutya batugamba nti Uganda Prison Service appeals to anyone with information that may lead to the arrest of the assailants or recovery of the guns to call toll-free enamba bagitaddewo or report to the nearest police station enamba nga Frank Bayine Mayanja bwagisomye bagitaddewo 0800 144 144 bakugamba nti gwe omuntu yenna olina ky'omanyi yamba polisi naye kuyambe omuntu yenna ng'olabye kuba bbi bano baba balabyeko bwe baakutte oba ng'obamanyi oba ng'oli munnaabwe yamba polisi ng'okuba ku nnamba eyo babeere nga bagenda maaso n'okuba nga balikavalinga ebintu ebyabbiddwa oba oliawo naawe ekirabo wandikwasaako ebiri nassaako omukono Frank Bayine Mayanja Senior Commissioner of Prisons Corporation and Corporate Affairs Service spokesperson yakola ng'omukulembeze w'amakomera ye mwogezi w'amakomera ye Frank Bayine Mayanja nebino simanyi bigatta bitya Bayine linnya mumanyi tribe mwerigwa ate Mayanja nayo limanyiddwa tribe mwerigwa awo mujja kunnyambako mu comment section kati wuliriza ono yavuddeyo n'akakasa bino era oluvannyuma lw'obbikakasa naffe ne tukugamba nti bwe kityo bwe kigenda maaso n'okuba nga kiba mu katambi kano mwe yasomedde n'ennamba y'essimu y'oyinza okukubako in case olina ky'omanyi ku bazigu bano 14th of August 2026 at around 1 a.m. Unknown assailants attempted to break into Chegegwa government prison. And in the process, they attacked 3 prison officers deployed on duty for night. Unfortunately, by the end of the fight, we lost 2 guns to the attackers. And the number of the guns are number UG3 5636155124 and number UG Pol 565828 each loaded with 30 rounds of ammunition. The injured officers, who are number 6972 Sergeant Woda Kalisa Titas, number 114423 Sergeant Wodress Nakuya Susan Margaret, and number 12980 Woda Odongo Joshua, were rushed to Chegegwa General Hospital. Fortunately, no prisoner escaped during the scuffle. Sister security agencies were immediately called in and investigations are underway. Efforts to apprehend the assailants and recover the stolen guns are in full gear. Uganda Prison Service appeals to anyone with information that may lead to the arrest of the assailants or recovery of the gun to call our toll-free number 0800 144 144 or report to the nearest police station. Frank Bayine bw'atyo bwe yagenze maaso n'okutegeeza ennamba ogiwulidde osobola okukuba n'obategeeza nti bannange nze ndi omu ku baasayirantisi abo era emmondo ziri wano n'ofuna ekirabo kyo n'okikuwasaako ebiri kakati onaawulira. Wuliriza mu kiwandiiko ekiri detailed ekifulumidde ku mukutu gwa Daily Monitor official website anti baali baagiggala kakati baagiggula egenda mu maaso n'okutuwa ebiri detailed nga bw'obimanyi. 3 prison officers injured, 2 guns stolen in Chegegwa prison attacks nakusomwezi badde nga 14 mwezi gwa 8 2026. Wuliriza bagamba nti 3 officers of the Uganda Prison Services are currently nursing injuries at Chegegwa General Hospital after unknown assailants attempted to break into Chegegwa prison, government prison in the early hours of Friday morning. Lwabadde lunaku lwajjo abudde bwabadde bwakumakya nga tugenda maaso n'okuba nga ate tufuna amawulire gano nti abazigu babadde balumbye oba balumbye ekkomera lino ery'Echegegwa ekigendererwa kyabwe kyabadde tekinnategeerekeka naye nga z'emmundu zaatwaliddwa n'abasirikale 3 bagenda maaso n'okuba nga banyiga biwundu. The attack occurred approximately 1 a.m. when the group targeted the facility in Western Uganda, ambushing officers who were deployed as sentries for the night shift. Zabadde sawa 7 ogw'ekiro nga bwe nakugambye akabinja k'abazigu kano ne kalumba ekkomera lino Chegegwa eri mu Western Uganda era Chegegwa side z'Echegegwa bundi bujjo paka Kasese bali eyo teweerabira bali kumpi ne boda y'eggwanga erya Congo era obubinja bw'abayeekera ozenga obiwulira kati yo story endala tuze tugikuwa. Batugamba
The injured officers have been identified wano mannya agabano abagenze maaso n'okubanga balumizibwa abasirikale era abali mu kunaasinga ebiwundu nabo batugambye balimba kugambye already. Despite the violence at the breach of security, prison authorities said no inmates managed to escape during the chaos. Sister security agencies the statement nga bwoziwulidde bagenda maaso n'okubanga banoonyereza bataddewo n'ennamba koyinza okukuba nkugambye n'obawa information yonna gy'omanyi ku kikolobero kino oba ku baakikoze oba omanyi gye bali oba oli omu ku bo oba just wabalabye nga bayitawo gwe bawe information basobole okulikapalinga emmundu ezo na bano bakwatibwe gwe ekirabo osobola okuba ng'okwasako emirundi ebiri. Nga bwe nkugambye nti ebintu nga bino si gwe mulundi ogusoose okubanga byapeninga. Bibadde nga bibawo emmundu ne zibbibwa, abantu ne balumbibwa, ne wabaawo n'abattibwa. Kubanga waliwo gye buvuddeko ndowooza bwe mba seerabidde gwali mwaka gwa guno gwennyini omwaka gwa 2026 mu mwezi ogwokubiri waliwo okushuutinga mu bitundu by'ekiboga era yali prisoni ne wabaawo abafa era Frank Bayino ono yavaayo n'ayogera ku scenario eno. Shooting incident at Uganda prison, government prison Chiboga on 23rd of Feb 2026. The Commissioner General of Prisons regrets to announce the unfortunate death of 3 persons following a shooting incident at Chiboga Prison. The deceased are Assistant Superintendent of Prisons Hope Catherine, who was the Deputy Officer in charge, Principal Officer 1 Akshuri Bright, Third in Command, and Miss Ayebare Sarah, wife to the Officer in charge Chiboga. The incident occurred at around 10 hours when number 13544 warder Anguyo Moses opened fire on his supervisors, fatally shooting them. Following the incident, the suspect fled the facility. Police was immediately called in and secured the scene of crime. Joint security operations are currently pursuing the suspect. Although the gun used in the shooting has been recovered, the suspect remains at large and is considered dangerous. Anyone with valuable information regarding his whereabouts is urged to inform the police. The public will be updated on any new development in due course. May the souls of the deceased rest in eternal peace. Bano n'okufa baafa obulumbaganyi bwakolebwa saidi z'ekiboga naye era jjukira nabwo si gwe gusoose ate era si gwe gwasembayo. Jjukira ekyo nkugambye kibaddewo mu mwaka gwe gumu ne bino we byapeningidde ye 2026. Kati wulira emirundi emirala gye bizze bibeerawo ebintu bino. Kyegeegwa prison yekyasembyeyo saidi z'ekyegeegwa olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 14 mwezi gwa 8 2026 ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro. Eyo story njikuwadde. Uganda Prison Services eno ekyegwegwa prisons kigambibwa okuba nti waliwo era ekibadde kwegamba waliwo era uliriza statement eno. More than 12 inmates staged an internal mutiny, overpowered their supervising wardens during a morning cleaning exercise on the Boma grounds and jumped the perimeter wall. 8 managed to escape into the neighboring Democratic Republic of Congo. Okategedde bino bizze byapeninga era mu mwaka guno abasibe 12 bastaging okweke begugunga mu komera nga bagenda maaso n'okubanga balongoosa ne bagamba nedda ssebo oba baali babasibira bwereere oba baali babatulugunya gye babasibira oba yali nsonga ki naye nga kino baakikola era kigambibwa okuba nti waliwo n'abamanejinga okutoloka ne baddukira mu ggwanga lya Congo. No wonder nkugambye bino ebitundu biri kumpi n'eggwanga lya Congo. Kati ate okuzaako k'emabega Septemba nga 16 gwali mwezi gwa 9 2020 zali ssaawa nga 8 n'ekitundu ez'emisana in what stands as one of Uganda's largest jailbreaks. 219 inmates, primarily local cattle rustlers and gun-related convicts, overpowered guards. During dinner, they raided the facilities Amone, stole 15 submachine guns, stripped off their yellow uniforms and fled naked into mountain Moroto. Mujjukira story eyo abasinga obunyikakasa mbadde mugigoberera era bw'obanga obadde togigoberera kakati wano ku mukutu ogwa Red Zone 256 wano wenjagala ate nkuzeeko emabega ogitegeere. Wuliriza, abasibe abawerera ddala 219 baatoloka nga bava mu kkomera lino byali mu bitundu by'e Moroto era mujjukira story eyo yali 2020.
omanye abasibe 219 bonna ne batoloka nga basinza amaanyi abakuumi bano ba prison warders simanya ne bikoze bitya. Ku mulundi ogwo wano owulidde emmundu 2 zabbiddwa. Ku mulundi ogwo emmundu submachine guns 15 zagenda maaso n'okuba nga zibbibwa. Bano abakulu abasibe ne bagenda maaso n'okuba nga bajjako engoye zaabwe ez'ekkomereza eza yero ne batambula nga bali bute kyokka nga balina emmundu ze baali basuuzizza eno ze baali bamaze okuba nga bawamba. Eyo sitoole yatambula nnyo n'egenda ne ku mukutu gwa BBC. Kitegeeza bino bizenga byapeninga mu ggwanga erya Uganda nga bwe bibaddewo olunaku olwaleero. Kakati atera okuzzaako emabega era mu 2020 mwaka gwe gumu zaali nnaku z'omwezi nga 19 gwali mwezi gwa kusatu. An estimated 25 to 30 prisoners rioted and breached the facility walls following a tense internal strike, leaving 3 people dead. This followed a massive historical precedent in February 2006, where an unprecedented 400 inmates walked out of Arua prison without a single shot fired due to a massive failure in a guard staffing. Wuliriza. Mu 2020 nga 19 ogwokusatu abasibe nga 25 ku 3 beekalakaasa era ne bafuluma ne beekalakaasa ne bateekawo embeera nti era nga kino kyaleka abantu 3 bo nga baafiirawo. Kino kyaddirira okutoloka kw'abasibe okwali kubaddewo okuddako emabega mu 2006 abasibe abawerera ddala 400 mu kkomera lya Arua prison bagenda maaso n'okuba nga baatoloka 400 inmates baatoloka awatali yadde essasa eryakubwa olw'ensonga nti baasinza amaanyi abakuumi bano. Mu 2011 Uganda prison ye Kaliro 10 hardcore inmates took advantage of a severe manpower shortage where only 2 wardens were on duty to physically force open the main security gates during a chaotic shift change and scattered into the surrounding town. Abasibe abawerera ddala 10 ab'omutawaana mu kkomera mu bitundu by'e Kaliro bagenda maaso n'okuba nga baawaliriza okutoloka olw'ensonga nti bano abaali bakuuma baali bali overpowered, baali basigaddewo 2 bokka abaali ku duty. Bano ne bagamba temumusaaga. Bano ne bagenda maaso n'okuba nga bafuluma ne bayingira mu katawuni akaddakaawo. Kakati njagala okutegeeza nti ne mu mwaka gwa 2010 mu mwezi ogwokuna batugamba nti inmates organized a coordinated rush against the perimeter guard lines during an outdoor morning routine, leading to a violent confrontation where wardens opened fire, killing 1 escapee and injured 10 others. Nga mwezi gwali gwakuna mu 2010 kinera kyaliwokko abasibe bagenda maaso n'okuorganizinga kye bayita coordinated rush eri kye bayita perimeter wall guard. Baali bakola kye bayita outdoor morning routine. Bino simanya buli kumakya tubatwala abalongooseeko, buli kumakya simanya tubatwala ne tuba bano abalima tubatwala ne bakola ebintu webityo. Njagala okutegeeza bagenda maaso n'okuba nga bakola ekikwekweto ekyo, wabula abakuumi baasumulula amasasi era abasibe 2 abasibe in fact wano bagamba nti omusibe omu yagenda maaso n'okuba nga yattibwa n'abasoba mu 10 ne bagenda maaso n'okuba nga baavaawo n'ebisago eby'amasasi agaabakubibwa. Kati ebikolobero nga bino si gwe mulundi ogusoose bizenga byapeninga, tugenda kuba nga tubikuwanga nga bw'obiwulidde naye ng'olunaku olwajjo ekkomera lyalumbiddwa. Ekisinga okuba eky'obulabe era ne mu zino stories zonna z'owulidde ekizize ekisinga okuba eky'obulabe z'emmundu ezibbibwa. No wonder Uganda insecurity emmundu okubeera nga waliwo abayina emmundu abatategeerekeka, kubanga emmundu zino zonna tetufuna reports zimala kutunyonyola oba baazirikavalinga oba baazikomyawo oba tebaazikomyawo. Kakati awo obuzibu bwe buva ensonga ne zigenda maaso n'okuba nga zeewuunyisa abazigoberera. Omukutu oli kugwa Red Zone 256 bw'oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade aka notification ako kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tutambula ffenna amiri bwe tuba tutaddeyo ne tuba nga tutambula ffenna. Neebaza abajja mu comment section ne muba nga muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga zino ze tubawa. Simon Kane webali kubanga kwoli Salongo Anthony nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse bulungi nnyo ku mukutu guno. Waliwo Namponye Immaculate webali kubanga nawe obeerako message yatuuse. Reste Kauda message kweri yatuuse bali kubanga ogoberera. Charles Master Phonology nawe bali kubanga ogoberera. Ano bamuyise Josephine Nakanwaji webali kubanga nawe kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Collins Komakech nga bulijjo bali kubanga ogoberera. Sauda Sounds nga bulijjo webali kubaako
tulina omujjuni Agnes naye bali kubanga ogoberera Deo Trust Wathe naye bali kubanga kwoli Quiz Cyrus naye bali kubanga ogoberera Nsubuga Henry naye bali kubanga kwoli onamise Ajambo Juliet naye bali kubanga ogoberera Ajimu Kato we bali kubanga kwoli message yatuuse bamuyise Moses Gali Wango Nagawa Sali Maweje Hakim Nalubega Farida Jimmy Adams n'abalala mwenna abagenda maaso n'okubanga mugoberera omukutu guno ate ne mutakomaawo ne muteekako obubaka bwammwe wabula ate mu ngeri eri special neebaza abantu ab'enkakasa nti bagoberera era babeera ku mukutu ebbanga lyonna. Mami wange Elizabeth okuva e London bambi nkuwagala nnyo bali kubanga ogoberera we bali kubanga tokoowa kubeera ku mukutu guno buli update gye tuteekayo n'obanga ate ekutuukako. Mami wange Mama London we bali kubanga Joli Mami Joy we bali kubaako Mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga ogoberera omukutu guno ate n'okubanga oteekako koneka comment yawo n'otuzaamu ku maanyi. Mukadde wange David Mukaso okuva UK nawe bali kubanga ogoberera muganda wange Abud okuva South Africa we bali kubanga obaako Hajati Sheila okuva US Mami Irene okuva Spain n'abantu mwenna abali mu Middle Eastern countries abali Saudi Arabia Qatar Bahrain abali mawanga agali awo wonna mwe bali kubanga mugoberera omukutu guno mwe mutuwa energy okusigala nga tugenda maaso n'okubanga tuweereza kakati katuwuliziganye ate mu updates zigenda okubanga ziddako kubanga tukyagalina ate tukyagabawa. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.